nkwebaza okubeera omulabe omulungi wa Wonderboy UG okosako ne Vika exclusive YouTube channel ziri bbiri ezikutuusako amawulire buli lunaku buli ssaawa agaba gakagwawo mu buli kanyomero konna ak'eggwanga Uganda. Thank you so much for subscribing. We appreciate. We are proudly sponsored by Baron & Sons. Abanono nga basangibwa Kireka Kamuli Road. Bakutusako obuma obw'emberenge obw'omulembe ddala. Enamba zaabwe azezo zolaba wansi osobola okugenda ne weefunira akuuma ak'emberenge ak'omulembe ddala ate era nga ka mutindo. Anyambazibwa bannaffe be bayita aba first grade designs banono nga abasangibwa ku Sarama Road nabo bwe oyagala okwambala obulungi onyume otambule nga munnange oweebwa ekitiibwa mu kkubo sinakindi n'emikwano gyo agenda bugenzi wali eri ku Sarama Road otuuka katundu bayitawo wakulekana okube ku namba z'essimu ezo zolaba wansi ojja kuba otuuka bulungi nnyo ku boutique gye bayita eya first grade designs. Isma Olexus nga bwe yeeyita omusajja omusizi wa langi newankubadde tetulabanga ku kizimbe kye sofa kye yali asiize langi okuggyako ebya haamu awo omugagga haamu ate era nawe tetwalina proof. Olunaku olwaleero wenjogerera essaawa zino akwatiddwa era nga asangiddwa wali ku Buganda Road. Isma Olexus abadde anoonyezebwa ennaku 2 eziyiseewo emabega era nga amunoonya si mulala ye musajja gwe bayita OS oba omulangira Ssuuna. Ono nga amukutte amulanga okwasa kigambo mbadde ngenda kuvaamu kigambo kinene okusamwasamwa n'ebigambo ebitalina bujulizi. Ekyo kye kisooka. Kyakubiri amuvunaana okumuvoola n'okumumalako ekitiibwa kye. OS oba omulangira Ssuuna mujjukira bulungi nti nnaku ntono nnyo eziiseewo yakwata omwana abaana abalenzi 3 okuli One Road Case okuli Brian Wako ne Gayo omulala gwe bayita Mako abanono nga bakolera Next Media. Abo bagalirwa era ssaawa ze wetwogerera bali kitalya era nga basuubirwa okumalayo weeks 2 n'ambirira. Isma Olexus OS okuva lwe yafulumiza akatambi n'agamba nti amulabako amuwa $1 million ya ssente. Abantu bangi mubadde mukola butaweera butassa mukono bukubirire nga mwagala okumanya Isma Olexus wawaali asobole okubeera nga akwatibwa gwe bakuwa akakaddeko omwami ono OS ke yateekawo. Ekizuuse ennaku emabega kaawo ndowooza olunaku nga lumu Isma Olexus ne bitandika okwogerwa nti ali Sweden ne bagamba ennyonyi yadduse etya amangu ago okumujja mu ggwanga Uganda ng'abadde yakalabwako ne kapate k'aba bloggers wali eri ebukoto nga baggulawo ofiisi zaabwe nti kati mu kiro kimu yasobodde okwescapinga anaava mu ggwanga Uganda n'ayolekera eggwanga erimanyiddwa nga erya Sweden. So olunaku olwaleero awenjogerera Isma Olexus atwaliddwa ku poliisi era ng'akwatiddwa nga asangiddwa ku Buganda Road. Tukitegeeddeko nti yaliba naye ali kwolekera bannaffe Case Brian Wako ne Mako gye bali eyo nga si ewala bali wali eri kitalya. Bw'osubscribinga wano ku Vika exclusive ne Wonderboy UG munnange ebirungi obifuna mbudde amawulire ogafuna mbudde mbutuufu bwabyo ate kati jjukira nti amawulire ge tukuwa tetwagala nnyo byambu nawulidde kuba kati twakitegedde nti oluusi oyinza okugivinga out information ng'ate ina abantu bekozinga. That's why stories kati buli kyenkuwa nkuleetera ddala ekiina proof nga bw'ombuuza nsobola okugamba nti agano gaavudde wano. So subscribing nga nekisingayo obukulu video zaffe zibeera nyimpimpi tezinywa data. Osobola okubaako ne 40 MBs 50 30 MBs nolaba video ngeno neggwayo. Kitegeeza ki ekyo nti buli lwo subscribinga ogenda kubeera mumanyi, buli lwo subscribinga ogenda kekkereza kinene nnyo. Nkugamba nti still osobola okubeera nga oyongera okulaba programs zaffe zonna ze tutambula nazo mu lunaku okuli ey'omwezi omusiru twagiyimirizaamu katulina ekibozibozi ky'ebbaala kyekiriko abatamiivu boogera we tuba mu section yeyo ndooza tewali kyamaanyi nnyo ate tugenda maaso n'okuba nga atwogerako okuggyako nti amawulire nga gano agaba gaguddewo naye buli kye twogerako tuba tetukivunaanyizibwako omutamiivu of course taba na control ku bigambo byayogera. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for following ku Instagram, TikTok, Facebook wonna gye tuli Vika exclusive
ogwo omukutu we guli gujjudde. Wonderboy UG nayo package eri awo ejjudde, buli wogenda osobola okubeera nga otufollowingako butere. Vic Genius, the songwriter, you handsome guy. I sign out. Peace.